Mu malwaliro gettuuseemu mulimu erya Mmengo ng'eno abaana 5 nga bonna Abalenzi beebazaaliddwa ku ssaawa 6 ogw'ekiro nga tuyingira mu mwaka ogwa 2013. Omusasi waffe ayogeddeko n'omuzaalisa ku ddwaliro lino Debula Nasozi n'annyonnyola bw'ati. Abakyala 2 bazadde by Caesarean section, bazadde na kiso babalongoosezza ne bazaala abaana balenzi bombi. Ku ddwaliro e Lubaga abaana ab'obulenzi 3 beebazaaliddwa nga bwe tutuukiddeyo nga bonna bali mu mbeera nnungi ne bannyaabwe. Ku ddwaliro e Mulago abaana 22 beebazaaliddwa nga ku bo 12 bawala ate 10 balenzi. Ekibuli abaana 2 beebazaaliddwa so nga ate ensambya abaana 7 beebazaaliddwa. Abaana bonna abazaaliddwa kampuni ya Samona ebawadde ebintu ebikozesebwa omuli ebizigo, sabbuuni n'ebirala ng'omwogezi waayo Lugoloobi Ahmed bw'atunnyonnyodde. N'okubaagaliza omwaka omulungi ate n'abamu mu malwaliro embeera zaabwe teziba nnungi n'agamba ye kasobola okubayambira abo nga bakyali ne batuuke mu maaso eyo nabo beefeeko naye nga baba batandise wano okubayamba nga bakyali nga tebannatuuka. Ate ku Lutikko e Lubaga kabadde keetalo nga balayiza n'okwambaza abantu 6 Pap Benedict ow'e16 be yagonnomoddeko ekitiibwa ky'okubeera abasirikale be. Bano kuliko n'omwami wa Kabaka ow'essaza ly'e Kyaddondo Kagoto Firimala Okweza, mukyala Letitia Kikonyogo n'abalala ng'abakyala bali 2 abasookedde ddala okutuuka ku kitiibwa kino mu buvanjuba ne masekkati ga Afrika. Ate bo bannaddiini 5 abaaweebwa ekitiibwa ky'obwamusonyooli mu ssaza ly'e Kampala nabo bambaziddwa era ne balayizibwa. Omukolo gwatandise n'ekitambiro kya mmisa ekyakulembeddwa Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Dr. Cyprian Kistoranga ng'ali wamu n'omuyambi we Christopher Kakoza, omutiibwa Cardinal Emmanuel Wamala ne bannaddiini abalala. Obubaka bwa Paapa obwagaliza bannayuganda emirembe busomeddwa Reverend Father Edward Karani era nga Paapa essira asinze kulissa ku mirembe. Ssaabasumba abakalaatidde okugenda mu maaso nga bakola bulungi emirimu gya Kereziya egibatuusizza ku bitiibwa bino. Okusaba kwetabiddwako abakungu okuva mu gavumenti ey'e Mmengo n'eya wakati. Crowded TV, nze Josephine Nakawunde ne Susan Kitiibwa.